Chika dikonia ibiri edimazo okumanuka ku ssaawa omusanvu eddama lya g'ekyemisana kodi omuwuliriso omulungi akaira okutega amawaito ku 89 akamodaina NBS Radio kaseera ka makobo era ngaali gakutuusa ku tiwundi atyama ekikungu ninza omuluuta balonde mujowero. Motoka ey'ekika ekya Nuwa namba UA 447 stroke CD ekoonye omuvubuka ayitibwa Sande Abdallah omutyami owa Kagoma Gateway wali mu Town Council eyekakira ku luguudo oluva Idinda okwira ekamuli yafiirawo era nga bino bibaire kumpi n'eddwaliro lya Buwenge General Hospital. Okusinza ku bibonere kunaagaibwe bakoba nti omugenzi ono abeire ali kulabirira maama wayitibwa Alita Ruth ow'emyaka 8 egy'obukulu aweereibwa ekitanda mu ddwaliro lya Buwenge General Hospital wali mu district ya Idinda we bamutumye ogulula eddagala nga alisala oluguudo ojja ku Ntuuma. Motoka eno ey'ekika ekya Nuwa emukooneirewo yafiirawo yeekiriro wagalire ejjabanja abateira era ng'omulambo gutwalibwa mu iggwanika mu iddwaliro lya Buwenge Health Center y'okuna era nga ni dereva yeena bamutwere mu iddwaliro lya Buwenge General Hospital okuba ate ng'afuna obwidandabi. Ayekirese accident eno okuva okuganda ipapa yakuvuga motoka ya Norway aba yatsa data sanire kitalo ino kitalo irala kuba kitegerekeke ku ntumuna ife gwe batomeira avire mu bulamu obwensi aba ya nomwe gwa kugenza mu iddwaliro maama we kitalo ino omugenza niwe aba yakusalanga ali kwira ku Ntuuma ku lugula eddagala tosobola kubanga toba n'eisuubi ly'amaanyi nti mu kujja bw'oba ogiire bulungi mu kwira onaira abantu wano wetaagawo ku hampu then ni road signs eziraga nti waliwo ku hampu. Kitale ino ebyo nga mbiteire kumbali mugandi genkuleetere ku ssaawa omusanvu eddama lya g'ekyemisana enkyo lyaleera abasuubuzi kwote ku abatembeyi bakaire kweboma mu maka ag'omubaka mu paalamenti okuva ku munisipaali y'e Mukono ayitibwa Onalebo Betty Namboozi Bakireke oluvannyuma olw'okufuna ekipapula nga kibalagira okuba ate nga bava ku nguudo ed'endawulo omuli Kayunga Road, Katosi Road kwote kwale ewa Wanton babategeeza nti tibasaine kuba ate nga bayiramu okuba ate bakolera ebuuye emirimu bano babalagira okuba ate nga batulawo ebimeeza byaibwe okwinama ngena kwedda omwezi lulala omwezi ogwokuna omwaka gwene guno. Omusaka Magambo ifo okuva ku ebuuye eyo ng'ali kwayamu ku n'abasuubuzi bano bamutegeeziza nti bali kubabinga aye ate wazza akatale kankalaakalira we basobola okuba ate nga bakwadikiza emirimu gyaibwe. Alina akatale akamukono sentu we byatundibwa byalagawa tukuze tusobodde okutuuka ssaawa zino emyaka gitusindika kujja ku kkubo kola kubanga tetulina butale tebatufuddeeko tetulinga boolaba mbalala alina obutale 10 na bumeka Mukono tulina akatale aka ate nga nako mpulira bagamba ka mubaka fe tetulina buyinza bugana kuva ku kkubo ziraba tulage we tulaga. Amanya gange Pampita Shaka Busolo Nakatemba nkolera ku kkubo ntunda bino wammanga ntunde ngatto kukubo kwendi neyiya ne bannange benkola nabo so mu mbeera yonna ekintu ekisinga otunyiga ngaffe bannamukono inze nali sina mulimu gwe nkola nga mmaze okusoma nensalawo nonde ebicupa bwe nonde ebicupa byange mbitunde nkole business bwe neyiya nenkeera ku maca nengende nakasero oba mu owino nenkwata sente zentunze mu bicupa nentandikawo Bwotini ombaka mu kitundu ekyo Betty Namboozi Bakireke tasembye nkole neyo kugoba abasuubuzi ku nguudo aye ng'ategeeziza nti gavumenti ng'ebitamutawunikirako e Mukono balina okuba ate nga balungamya enkole y'abasuubuzi bano nga batamu nkola eyiteeka ery'obutale ery'edda lyatebwako Omukono n'omukulembeze ow'eggwanga lya Uganda mu mwaka gwali gwa 2023. Abeera atambula mu kkubo n'alaba ennyama ensava nagandira ennyama ensava kanti amengule aba teyavuddeko na kirowoozo kya amala kugirengera nga ki kakati basebe ne banyawo abantu abo bonna twagala ssente tuzibajjeko mulekera okulowooza nti omulimu gwammwe gwa bumenyi bw'amaki bataddewo endowooza balowoozesa nti omulimu gwammwe gwa bumenyi bwaki omulimu gwammwe gwetaaga okutereeza kye bayita regulation naye si gwa bumenyi bwaki categories of markets. For the purpose of this act olw'okutuukiriza ebiri mu tteeka lino market shall be categorized as the following. Buno bwe bujjanga okuba obukatale permanent markets akatale nga ko kaawo kaaki kaluweerera kazimbe